Kulamusizaako gwe benna mpuliriza wano ku Uganda at Large nga bulijjo nkomyewo mu mikwesese era ekinja namaze okubeera nga nkijjako zikometa yaffe bwetyo nga bulijjo yo ebeera bulindaala era nga ekuba mu buli nsonda okusobola munnange okubeera nti tugolola ebyo bitusuubira okuba nti birimu ennyanfa era n'okubeera nga tugezaako kubeera nga tutereeza obwongo bwa bannayuganda obukuumira mu straight line okusobola okubeera nti nno balaba ebintu mu butuufu bwabyo era bategeere nti ono bw'aba ayogera bw'ati ayinza okuba agamba E naye ng'ategeeza D kati ggwe naakuvugirako E n'obeera awo ku E kumbe D gy'olina okwekwata okusobola okubaako w'otuuka otherwise bw'ogenda naye ku E ogenda kutomera. Kati General Museveni y'omu ku abo era Uganda bwe tutyo twayisanga tumufunye ng'amaze okuwangula olutalo mu 1996 ng'atusuubiza ebintu bingi nnyo era bannayuganda ne babeerawo nga bamanyi vision weeri tugenda mu maaso. Naye ku guno omulundi General Museveni amaze n'abaako amazima gafulumya agamba owange mbadde nga nzija nkibagamba naye oba oli awo tebakifuna nga mu bulambulukufu naye kati kambabuulire ga amazima ekituufu kiri nti mulina kwefaako mmwe nga mmwe bino bitubagamba nti tutaddewo emirimu giigyo tuli mu kubafaako tubateerewo emirimu ebyo muganda wange biyinza okuba tebigenda kubeera nti bibayamba nnyo temubyesigamako nnyo. Buli munnayuganda alina okwekemba asobole okubeera nga afuna ekigulira magala eddiba wabula nze obubaka bwe nabwagadde kubanga bulimu mazima meereere lwakuba ekintu kiri aki kimu kyokka ekintu kiri kimu kyokka ekyalibadde kikola ebyo byonna byonna naye kennyini akimanyi naye kituufu bwe kiri kubanga gwe bw'oba oyagala omwana we asome kitegeeza muteereyo school fees era kakasa nti agenda ku ssomero omuwe n'ebyetaago. Bw'oba totaddeyo school fees n'ebyetaago tebiriiwo kitegeeza nti omwana wo tajja kusoma kitegeeza nti olina otuteekawo conducive environment afuna ekyokulya asulawa omufacilitating ebitabo peni school fees then kitegeeza ajja kuba nga ajja kusoma. Bino byonna muganda wange tubyogera naye obulamu bulina okuba nga butambula era twagala okukuma emibiri gyaffe nga miramu. Uganda at Large nga bw'eri enkola yange nti nze bwe mba munange enzudde omuntu naye ndaba nti kakati ono wa mugaso nnyo eri eggwanga era nkiremerako nensalawo okubeera nti nno munnange sisirika kubanga eddoboozi lyange lituuka wala nnyo okwetoloola ensi yonna. Kati gwe alina ebirwadde guno mulanga tujja kuba tugukuba mujja gugumiikiriza kubanga munnange obulamu bwe bugagga waliwo abali eyo nga muganda wange n'ensi yamutama dda yafa dda gye yali ali oba Bulaayi oba Buwanga yakomawo wano e Kampala ebirwadde munnange birimu kuba balambirizi naye omusawo waali endwadde ezimu ezibatawaanya ennyo bagamba buli mabega w'omumanyi wabaawo omumanyi. Omusawo waali qualified doctor eri mmwe abagamba nti oba oli awo yeegeta bwegesi nze nga Uganda at Large n'ensonda zange endala bwentyo bwe namuzuula mu ngeri efaanaganako bwetyo ng'abantu bamweyunira abamumanyi n'abasawo abamumanyi bamukozesa newankubadde ng'ate ye munnange atya okuvaayo ayogere kubanga birimu entalo nnyingi okusinziira mu n'enku biki by'ayinza okwogera byawonya era gwe bw'oba ogenze n'omusanga gy'ali weebuuza lwaki yeekukuma eno muganda wange si byangu naye gwe bw'oba olina ebirwadde pressure ekuluma sukaali twogera ku bulwadde obw'amawuggwe
ne twogera ku kibumba, ne twogera ku mutima, ne twogera ku kansa, kisinzira stage kikwali prostate cancer oba enlargement eya prostate n'ebirwadde ebirala ulcers n'ebirala endwadde entonotono endala ezitali z'amaanyi. Naye munnange sinza okuba nga oba obulwadde bwakulemerako abantu gye bali nga balina talent, nga bali talented, ng'ogyeko ekyokuba nti baasoma naye nga bali talented, kwegamba Katonda yabawa okumanya n'omukono okusobola okuwonya, era nga bakulaga bakunnyonnyola bulungi nnyo butya bw'oyinza okubeera nti nno wejjanjaba, ng'ogyeko ebyokubeera nti bakuwa bubi ddagala n'akunnyonnyola nti nedda togezaako kukola bwoti ne bwoti, kino kiri bwekiti ne bwekiti ne bwekiti ne bwekiti, kati nnyenda kukuwa okusinziira ku kino eddagala lino na lino na lino na lino, lino tolikozesa, balikuwa naye ligenda kukuumira awo mu mbeera embi, gw'osigale ng'onoonya madagala, onoonya ddagala buli kaseera omira, kumbe oli mu kumira na painkillers tomanyi paka lw'onookola ki, lw'onoofa. Kale ekintu ekyo kiruma nnyo, naye Bannayuganda bagezezzaako okufuna ennamba y'omusawo. Era naye bw'ogifuna fuba okulaba nga bw'olaba omuntu omulala omulwadde kimuwe mugambe gezaako, gw'olina bulwadde ki oba bulwadde ki, bwe njogera bintu mutegeera kyembategeeza, kubanga twebogera ku bulwadde obumu abantu baga bannange ebyo togenda bibajja kukwata, gavumenti ejja kugamba ki biki by'oyogera. Ngambye bulwadde, sirina bulwadde bwe njogeddeko nti bubuno kuliko omutima n'ebirala, naye gwe oba olina obulwadde bwo nga mutuufu obulwadde bwakukwata era osobola okugezaako omusawo oyo, njagala okukasa solution weeri, ojja kakasa nti abantu bali talented, abantu balina talenti, kangiyite talenti. Kale njogedde nnyo leero nga njogera ku musawo ono, naye muganda wange asiika obulamu, bw'obeera ng'oli mulamu weebaze Katonda, naye obulwadde bwe bukukwata nga tolina wakuddukira ne ssente ozirina ziri awo, naye nga mutuufu ogenda kufa, kibi nnyo. Naye nga muwulira abantu mutera okuwulira bannaye gundi bagambye nga yalwala dde oyo tafa. Kakati mbadde mbannyonnyola General Museveni yabadde ayogera ku mbeera y'ebyenfuna mu ggwanga, era n'agamba nti kibi nti waliwo ba government officials oba kyannaku nti waliwo ba government officials nti ababadde nga bajja bagamba abantu nti gavumenti esobola okubeera ng'ewa Bannayuganda bonna emirimu, naye era bazze nga bakyogera nti eremereddwa, nti naye eremereddwa mbuyo gavumenti kale esobola okuba Bannayuganda bonna emirimu, naye eremereddwa. Museveni ng'agamba nti kyannaku nnyo kuba nti waliwo ba government officials abajja bagamba abantu bwe batyo. Kakati ye Museveni mu bigambo bye agambye nti gavumenti esobola kuteekawo emirimu emitonotono, naye kyesobola okukola kwe kuteekawo conducive environment, okuteekawo embeera esobozesa buli Munnayuganda okubeera ng'akola bizinensi ye neyeegaggawaza, naye tesobola kuwa Bannayuganda bonna mirimu. Awo we tuli, ekyo naffe kyetwagala, kubanga ne bw'ogenda e Tanzania ojasanga e Tanzania nga eri abagagga bangi, bannansi nga balina ssente, naye bonna tebakola mu mirimu gya gavumenti. Naye lwaki bagagga? Era lwaki abantu bakugamba nti okukola bizinensi wano wakiri ogikola e Tanzania? Lwaki okuleka nga bizinensi ya bufere wano e Uganda, era Abanigeria baagalawo nnyo wano e Uganda, banali njogeddeko n'Abanigeria abamu nga badduse Kenya eri bazze wano, bagamba wano tebafa ku bintu ebite gavumenti ya wano teyina bino, okiraba. Kakati wano teri agambye Museveni nti gwe kwata Bannayuganda obawa emirimu, nedda, naye conducive environment, embeera esobozesa munnansi okuba nga asobola okubeera nga yeetakulira kyekikulu.
naye ekyebuuzibwa ddala mu Uganda bwe kiri oba mu myaka 40 Museveni gyakalakatidde eggwanga lino n'ekyo gy'asuubira okuba ng'ayongerako ddala kyekigendererwa kye oba kyekibadde ekigendererwa kye, kubanga waliwo ebintu ebimu byafuuka oluyimba tugamba nga era bw'obyogera aze mu byattaka, kati aze mu byattaka, babeera mu byattaka, ettaka libbiddwa. Tukimanyi bulungi nnyo nti wano Uganda eyimiridde ku bulimi. Awo kale tuba tukuba, kale bwe tuba tukuba awo ddala ddala olwo ekikoleddwa okubeera nga bannayuganda bakuumibwa mu mbeera ey'okubeera nti no beeyagalira mu bulimi, oba balina kutunda ttaka, option nga yaggula bodaboda, ate nga bodaboda nazo muganda wange ziriko emirembe gyazo. Tukimanyi bulungi nti eggwanga okusobola okubeera nti nno abantu bekulyetingirawo emirimu, oba kale nga gavumenti betasobodde kubeera nga ewa emirimu, basobola okubeera nga bakozi abatendeke abalina value, kwegamba nti oli avudde wano e Uganda asomye obwannansi, ddala bw'agenda e Bungereza abeera nnansi atuukiridde, nti bw'ayongera katono nnyo okusoma katono nnyo nti bamulaba nga nnansi atuukiridde. Yuzi twalaba wali mu Nigeria nga bimulugunya ku diguri za wano e Uganda ez'e Makerere, nti bano baasoma tebaasoma, balaba ebintu babikola mu ngeri ya kibogwe. Ebyensoma biri mu layini eyo entuufu gwe gy'olaba nti munnayuganda ddala omuntu asomedde Uganda alina value. Sooka okuba akafaananyi ku muwendo gw'abaana gwe batwala mu nsi z'Abawarabu, era bulijjo nsiiba nkye bagamba wano nti abaana abo lwaki basalawo bagende bugenzi eyo. Gavumenti tukirabye ng'epangisa abasawo okuva mu nsi ezimu n'ebaleeta emulago, kwegamba nga bamanyi bulungi nti abasawo mu nsi eyo ensi ngyerabidde, naye nga babajja eyo Madagascar nga babajja eyo ne babaleeta mu Uganda, ng'era tukimanyi nti abasawo eyo bavaayo abasawo ab'omulembe. Ne Uganda kisoboka nti omwana asomye obwamakanika wano, omwana asomye obusomesa wano, kubanga ensi yonna yeetaaga abasomesa, ensi z'Abawarabu zeetaaga abasomesa, zeetaaga abasawo. Kubanga waliwo omukwano gwange omu yakagenda mu nsi z'Abawarabu, naye yagendanga musawo era akolera ddala akasente, yalemererwa wano obufumbo, ne baawukana ne bawula ebintu n'ebbaawe n'agenda, era bwe yatuuka eyo baamutwalira ku mulimu ogwo ogw'obusawo kuba qualified nurse, era bw'atuuka eyo n'akolera ddala era akolera ddala akasente. Kitegeeza nti labor export eyo gye twetaaga, nti gavumenti esobola kubeera ng'ekulyetinga emirimu n'egiwa abantu, naye ate efuddeyo okusomesa abantu, efuddeyo okusomesa abantu ddala. Ministry eya Education and Sports, ate njogere ku sports, weewuunye Ministry of Education kiri kiganye kale ekyebyensoma, kati ate sports, kati tugende ku sports. Bannayuganda balina talent, bannayuganda bamanyikiddwa mu kukuba ebikonde, era mukimanyi bulungi nnyo, balina rekodi nga mu biseera biri bitwogerako, ebiseera biri bimutayagala kubeera nga twogerako, mwe mulowooza nti bali bwe muyita abaafuga simanya Uganda Museveni bayita mbizzi, naye mu biseera ebyo talent ez'Abannayuganda zifiiriddwako omupiira n'ebintu ebirala byonna emizannyo gyonna bagintroducinze mu ggwanga, emizannyo gyonna nga bagirina okubeera mu nsi, abantu basobola okubeera nga bafuna ssente. Abavubuka olenza okuba nga yasoma naye ng'ate mulungi nnyo mu taekwondo, kati bwe bakisembiza mu masomero eno. Nina mukwano gwange abeera mu America, yagendayo kweyiiya, naye gavumenti ye yamukolamu omulimu era nemuwa n'obutuuze kubanga taekwondo expert.
nayikondo expert naye ng'ate yagendera mu bintu birala nnyo era bwakunyumiza engeri gye yayingiramu ebya tayikondo bw'atyo just embeera yamuyingiza naye talent yagizuulira eyo n'afuuka omuzibu ennyo. Ntera okwogera naye wano nannyumiza gye nvuddewe. Kati wano e Uganda kitegeeza nti waliwo hidden talents nnyingi nnyo. Bwe twogera ku Ministry of Education and Sports kitegeeza nti ebyobufuzi abavubuka mu kifo ky'okubasomba babatwale babatte babamalewo nga bayita eri mu underground. Abavubuka okubajjamu endowooza okulowooza nti nebyobufuzi mulimu mwebasuubira okufuna ssente. Singa waaliwo ebyo ebintu ng'ebyo nga babitunulidde nnyo era osanga waali baddewo employment nga tewetaaga genda kukola mu factory, kubanga n'abakola mu factory ekyebuuzo baba bafunayo ssente mmeka, babasasula musaala gwenkana ki, oba omuntu bamulemaliza eyo mu factory n'abeera nga alinza ako akasente Abachina n'Abayindi babamwandulira amalusu n'abeera ng'omuddu paka kutuuka kwetta. Muwuli abuuliza nti yeekumyeko omuliro ne mukyala we n'abaana. Kwegamba General Museveni ekyasobodde kitutegeeza era n'agamba nti environment, conducive environment esobozesa Munnayuganda okubeera nga yeekolera. Environment eyo weeri obubbi bwafuuka obubbi. Ebintu ebyali badde biyambako gavumenti byali badde eyambako mu buweereza ebisobola okuyamba abantu okubeera nti nno beekolera ssente bazibbira eri waggulu. Eno abantu ne bamaliriza nga tebalina yadde n'amazzi ag'okunywa, banywa nante. Wano e Uganda bwe kiri nti emyaka 40 Museveni gy'afugidde eggwanga lino conducive environment weeri mu Uganda. Mayi kati abantu abamu bagenda bagamba nti wa Uganda okyasobola okukolayo business. Kituufu, Uganda nsingagga nnyo, Uganda tefaanagana nga nsi ndala. Kituufu naye bw'obeera n'omwana nga mugezi mu kibiina kitegeeza eby'abaana abalala biba tebikukwatako nnyo. Yowuwo omugezi oba afuna 10 ku 10 yoyo Katonda gwe yakuwa. Kakati leka kubeera nti nno omufeebya omumya ebyokukozesa omutadde mu kumutulugunya tomuwa mmere tokola kyatandika okubeera ng'afuna katugeze 6 era gw'osigale nga weewaana nti era asobola okufuna 6 so nga ate asobola okufuna 10. Uganda Katonda yagiwa obudde obulungi, ettaka eddungi, ate n'agiwa abantu abakkakkamu. Uganda abantu baamu bakkakkamu, balina empisa. Wowe n'amawanga amalala galina empisa naye Bannayuganda balina ekyo eky'obuntu. Katonda yali yakibawa naye bano abasajja bakapitulazingira ku ekyo baakikozesa ate ne batukyamya bukyamya. Kivudde olaba nti Abaganda be baaniriza Abanyarwanda gwafuuka musango nanoo ne beewaana mutuzaddemu era temuna kyatukolera. Kumpi buli wamu waliwo Abanyarwanda. Ffe tusinga obungi, ffe abasalawo tujja kubatta mugeze ku twepankireko bwe bati. Kati nabo n'abali mu buyinza abafuga nabo ne bakozesa ekyo ne batandika okusiga obukyayi mu bantu ate. So nga Bannayuganda Mukama yali abawadde omutima ogw'obuntu. Wano mu Buganda omutima ogw'obuntu weeguli. Kale oba oli awo nyoza obutayogerera bitundu birala naye katugambe wano mu Buganda kubanga gwe mutima gwa Uganda. Abamu kye batayagala kukkiriza ate nga bwe kiri era bwe kiriba. Buli kimu kitandikira wano nti Katonda yali ayambye nti Abaganda baali bawerukaamiza abantu abalanga bakkiriza okubeera nabo, wabula bali abalala ate ne basalawo bo balanga okubeera nga babeeramu emitima egiwaana Baganda. Nogamba kati laba kiki mwogerako bw'oba katugowooza Baganda ate nga tosobola kwesonyiwa Kampala ate Abaganda bwe they have welcomed you. Kakati ate gwe kiki oyogerako kati okolerera bumu bwa Uganda oba okolerera kusiga bukyayi? Why Baganda?
already bakukkiriza bakugenda n'ekyo ekitundu kye bakuwaddewo olaba nga tekimala naye at least bakusembeza. Kitegeeza bwe tulina okutandikira okubeera nga tukola Uganda ey'awamu naye obwo obukyayi already awo ne babuteekawo. Okitegeera twogera ku conducive environment kubanga bano bakoze kinene nnyo okusiga obukyayi mu bantu. Okitegeera kubanga bo bagenda ku nkola ya divide and rule. Bo baliwo okunyaga bunyazi mu mivuyo gyammwe mwewalane bo bwe bafunayo abatonotono mu mmwe bababwe balye baje babamatize bo bagende mu maaso bongere mu maaso n'okubeera nga bapulaninga ebintu byabwe by'okufuga paka n'abazzukulu baje bafuge. Takati conducive environment ey'okubeera nga munnayuganda asobola okubeera nga yeekulaakulanya yeetaagisa naye esobola kutuukirira nga omukulembeze tali greedy era nga naye akakasa nti mu butuufu n'azina obulungi ava mu ddiiro nti nsobola okubeera nga nkulembedde Uganda emyaka 10 byebisanja 2 yes kanveeko n'omulala ajje era constitution tekwatibwako tubage constitution nga munnayuganda nakino policy government policy erina kuba bweti ku mugwire erina kuba bweti ne ku munnansi erina kuba bweti. Tulina okusosowaza ebyokulima so si kubeera nti nno tutte ebyobulimi mu regions ezimu ate tubikulaakulanye mu regions endala. Oba okitegeera ekintu ekyo simanyi oba mukitegeera kubanga mmwe muwagira buwagizi bantu kyekizibu mwali mu kuwagira Uganda era osanga kakati kikyoyogera naye nga amazima bwe gatyo bwe gali. Amazima bwe gatyo bwe gali bino betwogera nti wesanga abantu batono nnyo abebuuliriza paka oba gye biggweera oba mu makkati okutuuka ne mu makkati awuliza ku katono nnyo n'agamba okitegeera naye ng'ekituufu kiri nti kirungi nnyo okubeera nga opreachinga wine era mu butuufu n'opresentinga wine okusinga opreachinga wine ate n'oleeta mazzi. 7 wano atulaga nti agenda kuleeta wine ali mu kuyiisa wine ate bw'aba asaavinga n'asaavinga mazzi era ekyo ekintu simanyi ani ali kimugamba simanyi ani yamuwa mutima ogwo yetaga n'aguvaamu era n'abantu be n'akola ki naye bifo nga tannaba kubeera nga agwejjamu asooka eggyemu omutima ogw'omululu akimanye nti nno eggwanga teririwo okufugibwa muntu omu oba kika kimu oba famire emu ekyo akimanye era amanyi nti nno buli mabega w'omumanyi wabaerawo omumanyi nti wakisobola okugjawo omuntu omulala asobola okufuga Uganda ali mu kubeera ng'atunulidde Bobi Wine no Besigye no n'omulala asobola okuva eri yonna oba mu mikwesese oba Uganda at large n'asobola okukulembera eggwanga lino bulungi nnyo nomata oba yasoma nnyo oba teyasoma nnyo naye kasita aba nga asobola okulaba ebintu mu butuufu bwabyo era n'ategeera nti kino na kino ebintu ebisobola okukulaakulanya eggwanga birambikiddwa bulungi nnyo nti kino bwe kasi otambulira awo eggwanga ligenda kukulaakulana. Era ne baamini baali bagezezzaako nnyo lwakuba nti nno baabuzaabuzibwa era baayogera ku kubeera nti nno bafa nnyo ku ekonomi y'eggwanga naye olw'okuba nti bano abaayina maaki abaaliwa Museveni ne bannaabwe be baasala olukwesikwesi ne baleka okubeera nga bateekawo okubuzaabuza kati Amini ne bamukonfyuzinga naye yalina ensobi ze naye baakola bano omulimu munene nnyo olw'okuba nti bo baali beeyagaliza bokka beetwala nga abategeera mbw abaasoma mbw abategeke abambi bageza kutugamba kati mbu bwe bakulembeza abategeke ng'abateeketeeke naye ng'ekituufu kiri nti mu mitima gyabwe beefaako bokka tebalina Uganda ku mitima gyabwe. Wano twetaaga omuntu alina Uganda ku mutima gwe omukulembeze yenna alina Uganda ku mutima gwe ng'era yeetooloddwa abo abantu nabo abaagaliza Uganda nga tebagenda kumubuzaabuza olw'okuba nti kati teyasoma afuga atya eggwanga lino tumugire tuti aveeko. Ebyo Uganda si yeetaaga omukulembeze alumirirwa eggwanga lye kubanga ebintu ebitambuza gavumenti si bingi nnyo nga bwe babalimba si bingi just ABCD bakasuubikola eggwanga liba limaze okubeera nga lirongooka era ensi eri kwogerako ng'omukulembeze omulungi
kakati munnange conducive environment gino Museveni gyayogerako mu bigambo ekituufu teriiwo. Bweba bweri eriwo ku bantu abamu bo befevaringa abasobola okusonyiwa emisolo, abasobola okubeera nga bakozesa amateeka nga bwe baagala, bo tebasingibwa misango, abasobola okubeera nga bafuna ssente ez'obwerere bwe bakuba ddiiru za gavumenti zonna bwe bityo. Aba bali favored. Naye bwe twogera ku national cake nti buli Munnayuganda yenna ku embeera emusobozesa okubeera ng'akola n'asobola okubeera nga agaggawala teriiwo. Era mujjukira bulungi ennyo mu biseera bya vanira Bannayuganda bafunye ekirime ekigenda obbagaggawaza, ekyo gavumenti n'ekikuba n'ekijjawo gwetunda vanira ku bbeeyi gye bakuwadde, naye ng'ate waweeru w'eggwanga bamugula ssente nnyingi nnyo. Naye gwe wano Munnayuganda munnange olina tundira ku eyo bbeeyi. Buli kantu konna Bannayuganda mwe baali badde bafuna ssente, abasajja bakatulemesezza era bakabalemesezza, era Museveni tumwebaza nnyo ku nsonga eyo ey'okulemesa Bannayuganda okwetakulira, ate nga yeerembeza mu kubeera nti n'ataddewo embeera basobole okubeera nga beetakulira. Ate n'ayita eri mu underground gy'ayogera, mwe muli eno waggulu mujaganya oye ye ng'ayita eri wansi. Ebyo bye byange mu bigambo ebyo bye yayogedde, ebyo bye nsobola okubeera nga nze nvunjisaamu era nga ntangaaza era nga sibirumamu bigambo byange nze nga Uganda at large. Akuume.